po jako akawuwo. Ebimu ku bikujjuko ebikulembeddemu amazaalibwa g'abeena ag'emyaka 66 egy'obuto agagenda okujaguzibwa ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja bye byoto by'abavubuka okwefumiintiza ku kirwadde kya mukenenya okusobola okutuukiriza omulamwa gw'amazaalibwa ga Cuucu ag'omulundi guno ogw'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya n'okusingira ddala mu bavubuka. Yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe ensi zonna. Mu ssaza lya Beene ery'e Busujju wakati mu kweteekerateekera amazaalibwa ge ag'omulundi guno abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwamu atwala essaza lino Maaka Jingo Kaberenge Byekwasa owookubiri beetabye ku kyoto ekikumiddwa ku ggombolola ya Ssaabaddu e Malangala okusomesa abavubuka engeri gye bayinza okwetangira akawuka ka mukenenya wabula ng'abayizi b'amasomero be basinze okwettanira enteekateeka eno. Jjukira buli buwuka bwonna obuleetebwa obutuleetamu endwadde bugwa mu bika bya njawulo. Tukwataganya kyokka kano kagwa mu kika kyaki waliyo protozoa oyinza ogamba bacteria. Kasujju atunnyonnyodde ku nteekateeka eno nga bw'etambudde n'okulaba essira we basinze okulissa era ng'ono yeebazizza Masomogi olw'okulengerera ewala n'abateerawo ebyoto ku buli ggombolola okusomesa abavubuka ku kirwadde kya mukenenya. Era mu ekyo nga tuteekateeka okujaguza kwe emyaka 66 Mukama kyamutuwadde Ssaabasajja Kabaka yasimye kutegekera abavubuka ebyoto. Ssaabasajja Kabaka tumwebaza yatuwadde omulamwa ogw'omwaka guno nti abavubuka naddala abalenzi n'affe abasajja okwetaba mu lutalo lw'okulwanyisa mukenenya n'okumalawo. Babayizi abeetabye ku kyoto kino beebazizza Masomogi olw'okulengera ewala n'atunulira abavubuka era nga bano basabye ne bannaabwe enteekateeka eno okugijjumbiranga kubanga ya mugaso nnyo gye bali. Tuzze okusomesebwa ku ngeri empisa z'Obuganda gye zitabanguliramu n'engeri wate we tusobola okuzitereeza. Ate yo mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Busiro abantu be olunaku olwaleero balumazeeko mu lusiisira lw'ebyobulamu mwe bafunidde obujjanjabi ku ndwadde ez'enjawulo okubadde ekirwadde ekya mukenenya, sukaali ssaako ne puresha era ng'okusinziira ku Dr. Michael Ssettabi abantu beeno beetaaga okusomesebwa ku kirwadde kya sukaali. Sukaali nti era bw'ati bw'aluma nga baadde babajjanjaba ebintu ebirala eby'enjawulo nga babuyita sukaali. Abakyala bangi balina endwadde z'abakyala nga balina obubonero obwa kkookolo. Abantu ba Beene okuva mu miruka 5 egikola eggombolola eno ey'e Katabi okuli Kisubi, Kitala, Nalugala, Kabaale n'Enkumba beefunidde obujjanjabi obw'obwereere era ng'okusinziira ku Dr. Ssettabi ng'ono yakulembeddemu olusiisira luno asabye abantu okukyusa emmere gye balya okusobola okulwanyisa ekirwadde kino olw'ensonga nti emirundi egisinga kiva ku ndyambi. Tuyita ndyambi nakwerabirira. Obulwadde obwo butera kujja olwa abantu okuba nti balya bubi tebasobola kwekuuma. Katikkira asiiba atukuutira okugenda okukola digiro. Viola Kawuki ng'ono yakiikidde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Nankindu Kavuma agambye nti ekirwadde kya mukenenya kisinze kwerigisiza mu baana ba buwala abavubi ssaako ne banneekola jange bw'atyo n'ategeeza ng'Obwakabaka bwe bweyamye okutambuza emisomo okusobola okubangula abantu n'okusingira ddala abavubuka ku kawuka akaleeta mukenenya. Mukenenya oba obulwadde buno obupya buli nnyo mu bavubuka naddala okusinga abaana baffe ab'obuwala myaka awo 15 paka myaka 3 n'okusinga ennyo mu bavubi ne mu bano banneekolera jange. Obulwadde bungi nnyo. Babantu ba Beene abeetabye mu nteekateeka eno be tusobodde okwogerako nabo basiimye Masomogi olw'okubateerawo enteekateeka eno ey'ekyoto mwe bayigidde ebintu ebingi. Wanga okusinga abasomesa bwe bajja ebintu babiyita kungulu abamu bakyayingawe. Nze ndowooza kyekyo ekisinga okuleeta obutajjumbira nnyo kuteeka mu nkola. Omuntu teba yeetaaga okumanya ku bulwadde bwa siriimu. Nalugala aliko omwalo munene ogw'eggerenge
abantu abo betaaga okusomesebwa akalwadde ako. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Yonna tugenze tu distributingawo obupiira buno mu bungi nnyo 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 nnyo.